Aha bannange ebikyagenda mu maaso by the way munnange ate okutambula okutradinga bwe butambi obuli mu kugenda mu maaso ku mikutu egy'enjawulo wali munnange ate Shana Lips kw'ossa ate munnange ate ne Big Mode side eno naye nno muganda wange wano ku Gemina Tiyugi sikkirizibwa era munnange sisobola kulaga munnange bintu bitali munnange ate bya butukuvu munnange nze ndi muntu wa Katonda munnange era wano ku Gemina Tiyugi sisobola biraga yadde munnange ate wadde n'eddakiika n'emu naye nno just njagadde nkubulyeko munnange ekigenda mu maaso wali era nga mwana munnange ate Shana Lips avuddeyoko wali n'agamba munnange omuntu oyo eyatadde akantu ako munnange mumanyi naye lwaki akola munnange ate ekintu bwe kityo esayidi eno mwana muwala munnange abadde bambi ng'ali mu kulaajana wali mu audio nno gyengenda okubeera nga nkuwaakoko maaso awo naye kakasa nti nno vidiyo ogimpira like kw'ossa ate n'okusubscribinga muganda wange wali wonna kibeere nga kitambwira ddala actually ndowooza kansooka ate munnange ate nkulagekokko wano tugende mu maaso. Nze kya vidiyo tekyanyumya vidiyo gita naye omuntu eyagitadde nga ani yagitadde Shani ate najja nanneekalizaamu ani yagitadde nebimenya abantu babi ani yagitadde agongo naye abantu Shani Lips yatadde vidiyo eyo ani njabagamba ani yatadde vidiyo yo mwana lwaki abantu balina omutima omubi nze kyovola amaani nze serikodinga nemba ndaga bbeere lyange teri asobola ddiraba anti miremenya mwe ku basajja naye kati ffe ku bawala kirino mu okitegeera kale ffe abawala kitwanguyira mwana gwe nze mpulira nga amaanyi gampedde naye ko kinnyonnyodde mwana I understand ebintu mbitegeera bw'atyo nno munnange ate mwana muwala munnange ate Shana Lips engeri gy'abadde ayogeramu kaawo nga bw'olaba munnange ku bitambula esayidi eyo by'oli mu kulaba munnange ate ebiri mugenda mu maaso okwetooloola ku mwana muwala ono munnange ate Shana Lips kw'ossa ate ne Big Mode wali wonna wulira ne weŋŋamba nti wali wonna bannange naye nga bwe nti munnange ate bwe nkikoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba nzikiriza nkomewo ku maaso awo bambi ate n'ebirala katono nnyo bwe nti